kati awantu wano wajjajja Wannema wano wajjajja Wannema ali mu nsonga bw'otuuka wano mu lubiri naddala abakyala ng'oli mu mbeera ng'oli mu nsonga wano tokyama tojja oba oli mukyala ng'oli mu nsonga eno toyingira wano wajjajja Wannema tugende maaso kale bw'oba otya kamera ng'ovaayo okwo katono kale mwenna bwe mutuuka wano engatto zikoma wano okuggyako ng'oli musirikale ojja kujjamu wano wammwe ate ojja kutuuka ojja kukoma wano kale kaakati mujje kati awantu wano jjajja we yatuukira jjajja Mukasa nga President General wakulambuludde wano we yatuukira okuva Essese we yasaabaliza obwato obwamuzirannenge ensi n'ensi amawanga n'amawanga bwe gatuuka wano gatuuka mu mpuku eno ne gakuba amavi oba wasamizza ebika n'ebika eyo ng'oli musawo wa kinnansi oteekeddwa okujja wano okakase abazzukulu bakakasibwe nti ddala jjajja Mukasa abamanyi ne bateekwako omukono kuba taata Mukasa yazaala ye nannyini mazzi ye Mukasa w'ennyanja bwe gutyo nno empuku eno yatandikawo emyaka mikadde 1942 bonna abajja baginoonyerezaako nga baagala okutwala ettaka eriri waggulu mu kiveeko ensonga eri nti bino bya buwangwa na nnono era kyekifo ekisigaddewo mu Buganda ekiri okumpi mu Buganda mwe tusabira mwe tusinziza emyoyo mu Bwakatonda mwe yatonda ensi n'eggulu n'emyoyo egirabika n'egitalabika okuba n'olwaleero eno y'embuga ya jjajja Mukasa eyitibwa Mukasa Cultural Center Lusiiti ng'ekulemberwa Omutaka Kisolo nga ye jjajjaffe aliwo atukulembedde mu lukiiko olutwala olusozi luno era ng'olusozi luno bw'abaŋŋonge be basiige ffe ebika ebirala ebirimu ente n'ebirala n'ebirala tuba tuli bayitwa batuyise buyisi mu kuweereza okwo okw'obujjajja wabula tuba tuli wansi w'ekika ky'eŋŋonge tetandika okuweereza n'oba muzungu n'oba muddugavu wenna oteekeddwa okujja wano n'osinza wabula gwe batayise tojja oteekeddwa okuba nga oli muki muyite bye byanga mannya Kizito Jamiru neddira Mamba jjajja emyoyo gikuloosa ne gikugamba gende wa Mukasa omuwente gende wa Mukasa omuwe enkoko jangu wa Mukasa onaabeko oba jangu wa Mukasa okime ku mazzi ogatwala onaaze ku baana oba onaaze ku mbuga oba ku bibbo by'abajjajjaabo kale tuwaba musango mu ekyo temuli mu bubi temuli sitaani yenna wabula bwa Katonda kubanga buno buyitibwa butonzi era eno tewalagulwa teri musawo atuula wano nti akukuba omweso tekiriiyo wabula eno tukola bubaka gwojja n'oŋŋamba kye wakoze eki kye waloose kale y'ensonga eno se President General tweyanzeege okujja mu kifo kino okwongera okuluŋŋamya abasawo mwenna abasawo tubayita Lusiiti yadda ku ntikko tubakoowoola muleete abazzukulu bakakasibe bye mubasomesezza bye mubasamizza bye mubawangidde bikakasibe wa jjajja Mukasa basobole n'okumanya akasera kyeki bwe twogera kasera abalubaale mukamanyi bwe twogera mu kusamira mukumanyi kuba eno tebasamirirayo eno tujja kukuba maki mavi wabula ente tujja kusamira buno bwa Katonda butonzi era waliwo abazze wano babuuza mbu ekintu kino tekigwira abantu 1942 weekiri ogamba otya okuva ku lubereberye mbajjajjaffe sooka ogamba otya nti ate kigenda ggwa bye byange obuzibu obutusoomooza be bafere abagula amataka ne babalimba oli najja n'agamba nti wano nkuguzizzaawo ne bapima ettaka eryo bakozesa security agency nga bajjeno b'abasirikale abapoliisi n'ab'amagye ne batusumbwa ne batandika okupima
ne tubabuuza olukusa mu luggyeewa. Lino ttaka lya Bwakabaka era ekika ky'Eŋŋonge kiripootinga wa Ssaabasajja Kabaka. Ekifo kino Bassekabaka bonna bazze nga bajjawo ne bakubawo amavi. Gw'atakubawo amavi waba otya gw'ayagala otundawo wawo wajjawo ebiwandiiko. Ettaka lino lya Bwakabaka ssebo mukama wange bwe buzibu bwe tusinkana. Nyimiridde wano nga ntegeeza abantu baffe mu ggwanga lyonna nti wano kiyimiridde bayitawo lusiiti. Wano Jjajja Mukasa we yava Esese wano we yabbukirira n'ajja n'abuna ebika byonna. Nga mbategeeza nti nze Jemba Lumya Mayengo Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga ng'ate ndi musajja wa Ngonge. Ng'era mbategeeza nti wano waffe ndi muzzukulu wa Kisolo. Nga mbategeeza nti wano wendi waffe era wa byabuwangwa byaffe. Nga ntegeeza abantu abali mu ggwanga abaagala okubba oba bannakingwanyiza abaagala okusaanyaawo ebyobuwangwa byaffe. Mbagamba nti ewaffe ab'Eŋŋonge ebyaffe tebabitwala. Era Mukasa tumwanyi nti Mukasa tazaawanga waali atambula era Kabaka w'ennyanja yatwala ennyanja eno. Era yajja ne muganda we Kiwanuka n'akola omulimu gwe ogw'okukuuma olubalama amazzi galeme kuvaayo okulumba bitonde bya Katonda. Era nga tubategeeza nti wano we waffe yajja ne munne Musoke ng'omulimu gwe gwa kugaba luzaalo. Era ebitonde byonna ebikyala Musoke yabivunaanyizibwako. Era tugamba mu busamize nti bw'osamira Mukasa n'osamira Kiwanuka n'omuwa endiga ye, Musoke n'omuwa Mukasa n'omuwa embuzi ye enjeru ne Musoke naye aweebwa embuzi njeru. Nga tubategeeza nti bannange okubweyimirize bwonna buba bwa Musoke mu bitonde byonna Katonda bye yatonda mu nsi. Tubagamba mujje lusiiti waggule tuguddewo abantu mwenna ebitongole bikuuma ddembe muyitengawo buyisi mukuume bukuumi bantu abo naye temubakwata si bamenyi b'amateeka bazze nga Katonda bamalayika ba Katonda babatumye bejjeko obubi obuli ku bo ate baddeyo bakole bafune emirembe. Kale tugamba gavumenti yaffe eya Yoweri Kaguta Museveni nti weebale kukuuma abantu bano ate tusaba abantu bano tubakulaakulanye nabo bafune emirimu babeko n'emirimu gye bafuna kubanga be balonzi bo ate bebakwagala era be bakuwa lipooti tubategeezeza nga tuli wano nti bakwataganya ebitongole bikuuma ddembe babiwe lipooti ku bamenyi b'amateeka abajja wano mu bifo muno bemuddusizeeyo ababbi era babukukoze omulimu batugambye nti bagukoze nga bakwatagana wamu n'ebitongole ebikuuma ddembe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kino kya Buganda kubanga owatali Kabaka Abaganda tetweyagala. Naye Kabaka Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni ng'oyazza ebyobuwangwa n'ennono nazza nannyinimu mwali era ffe ab'Eŋŋonge yatutwala n'atuteekerawo jjajjaffe Kisolo. Era tugamba bwe tuti tusaba Kisolo ogende Mmengo okuŋŋanya naffe ab'Eŋŋonge twesolozeemu ensimbi tusobole okuteeka ekifo kino mu bulambuzi abantu bajjewo ate n'abasamize baffe tebavaawo kubanga be bakuuma ekifo kino bajjajja b'abaana era be basomesa ebyafaayo ebya wano. Tusaba babeere bulungi bakuumewo ate bagende mu maaso naye abantu mudduke mangu. Mukasa yavudde Esese kakyali wano musobole ofuna omukisa. Munage ono msala walo
Nyonjo neddira Nnyonyi Namuŋŋoona akabbira omutima. Ekifo kino okutwaliza awamu kimazeemu ebbanga ndowooza emyaka giri 3 n'omusobyo, naye ekifo nga kyo tekirina buzibu, naye ffe abantu ffe bazibu ebiseera ebisinga ndowooza, naye tekirina buzibu okutwaliza awamu. Ate ekifo kino kikulibwa abantu abeddira eŋŋonge, buli muntu ekyakimanye. Lwaki? Omukyala yava Ssese Najjemba eyajjira Kaliba, nsuubira erinnya eryo lya ŋŋonge, kyekikireeta okubeera nti ekifo kino kikuumibwa abaki? Ab'eŋŋonge. Be bakulu baakyo. K'obeera ani? K'obeera otya? Naye ow'eŋŋonge mu kifo kino muntu mukulu nnyo, olw'ensonga nti Najjemba yajjira Kaliba n'agoba wano ku lukalu ng'avudde Ssese. Najjemba teyeddira ŋŋonge. Kyekyaleeta okulaba nti ow'eŋŋonge akakatibwako ku kifo kino. Ate ekifo kino tekisosola ggwanga, tekisosola muziro, tekisosola ddiini. Ekifo kino kkomera, ate essomero, ate eddwaliro, okutwaliza awamu. Ekifo kino tekyandibadde na buzibu, era nga bwe mbagamye nti abantu ffe bazibu, era nga bwe muwulira abateesa bazze bateesa, ebintu ebimu si birungi, ebirala birungi. Kubeera abantu tuli bantu tetusaakola birungi byereere, kubanga tuli bantu ak'obuntu kabeeramu. Sijja kwogera bingi nnyo, ne mama wange kayongereko. Erinnya lyange nze Nnaalongo Nambatya, neddira ŋŋonge, era ndi muzzukulu wa Kisolo. Obukojjo bwange bwante. Ntudde ku mutala guno oba ku mwaliiro guno mu buweereza obwa maama omulungi Nnaalongo Najjemba, era nga tusanzemu ebisoomooza ebitali bingi, era nga bumanye abantu nti tetufugika, naye nga tugezaako okukumaakuma bannaffe okusobola okutuuka okufuna ebyo bye beetaaga. Omwaliiro guno gwa taata Kabaka Mukasa tutambulira ku bubaka, kye tulagula nti oba waliwo omuntu ajja okujja tumulagule, era bangi bajja nga beetaaga okubalagula naye tubalagulibwa wano. Tubalambika nga jjajjawe bw'aba amuwadde obubaka n'omugamba genda okole kino, kati wano tugenda kukola bwe tuti, mpozi n'okunaazaako ku bazzukulu singa oli abazze ng'ali mu mbeera mbi. Tunoga ekyogo n'anaabako, ate n'addayo n'aba bulungi n'akomawo, era ng'oluusi azze okwebaza. Abamu tebajjukira na kwebaza, babeerayo ate bamala mmukuba n'alyoka akomawo. Ndowooza byebyo ebyange bye nnina.